cash bond of 1 million. Further, each of the facilities execute non-cash bond of 5 million. It is all right. Leero ziri ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa Oktoba omwaka 2025 lwe lubadde olunaku mulindwa olwalendirirwa okulaba nga omusirikale amanyiddwa nga Clive Nsiima eyakuba omukyala wali mu supermarket Kyanja aleetebwa mu kooti, wabula bw'aleeteddwa omulamuzi agambye nti Clive bakute ofulume ekkomera. Sooka olabe ebibadde mu kooti mu bujjuvu bwabyo, ngenda kuba nga nkunnyonnyola kimu ku kimu ng'era omulamuzi waasazeewo olunaku olwaleero. Two felonies were brought trial by this court. The offense in count 1 involves violence, being as a occasion of actually harm, contract section 219 of the Penal Code. And thus the maximum sentence for each of the offenses in the event of conviction is 5 years imprisonment. However, they are all greater offenses by this court, while accused is still presumed innocent. If you got the antecedents of the applicant so far as we have known to this court, there is no evidence tendered before this court showing that accused is standing trial before any other court of law in Uganda over any other charges, and neither is there proof that he has ever jumped bail before upon release. And this man has been brought before this court. The charge sheet shows that this is a police officer at a rank of Superintendent of Police, and at the time of this offense, has been contacted with the Oil and Gas Department and the resident of Kyanja in the Power Division of Kampala. It is held by the court that the onus is on the applicant to deliver the path of expressive argument within the discretion of this court. This has not been the purpose of this requirement of ground is that the vehicle that is being brought to the bill, he or she cannot shoot an appeal. The accused satisfies its ground in the information furnished to this court by the prosecution in the charge sheet. In the submission by the landslide that defends the AGALIWO, and thus there is public interest having affected the public perception about the court, local the public and the possible over this offense and was accused. There is no evidence of furnished the court to this effect. Take position through the explosive rules of social media platforms in this era, where every member of the public fully expresses their opinion over health and the subject. I am also aware of the need to take into account public interest in the administration of justice, including under Article 126, is one of the Constitution, the requirement in this book to exercise judicial power, in the name of the people that also in conformity with the law as approved above. While I'm alive to expressions that will encourage the total public opinion over this matter, I shall stick to the demands of the law against the court of justice. Accordingly, all the information placed before me, read against the other and bearing in mind the interest of justice in this case and the liberty of the accused person, none of which would be sacrificed at the altar as the expense of the other, and you cannot accept that discretion within the orders of this case to grant grace to accused person on the following requirements. Accused to execute cash bond of 1 million. Further, each of the facilities to execute non-cash bond of 5 million. It is all that. Of course olunaku olwaleero okwawukanako n'olunaku luli
omukulu ono amanyiddwa nga Clive Nsiima lwe yaleetebwa. Olwaleero bamuleetedde ku mpingu. Omulundi guli bwe bamuleeta yali tali ku mpingu. Abaana ne batandika okuba nga bakola comparisons n'abasibe abalala. Ne batandika okukola comparisons n'abasibe abalala abali baasibwa okusooka ku misango egy'enjawulo. Ne bagamba yiiyo omukulu twamulaba wano ng'akuba omukyala mu supermarket, ate kijja kitya okubeera nti tateereddwako bunyogoga. So olunaku olwaleero aleeteddwa ng'alina omusibe omulala gw'ali naye, wabula nga aliko obunyogoga era oluvannyuma ati asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi. Nagamba nti omusirikale ono ali ku ddaala lya ASP Clive Nsiima. Olunaku olwaleero bw'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi, balooya be bafubye okukola kyonna ky'owulira nti kyetaagisa okulaba nti omuntu waabwe gwe bazze okuwolereza mu kkooti avaawo ng'ayimbuddwa. Era njagala okutegeeza nti balooya b'omusirikale ono bavuddewo nga be bawanguzi obanga bafunye ekyo kye babadde baluubirira. Omulamuzi ono amuwadde beyiro, amukkiriza okumuta ku kakalu ka kkooti, era nga omukulu omusirikale ASP Clive Nsiima asasudde akakadde kamu akabeyiro ak'obuliwo. Then ne bagamba obukadde obulala 5 non-cash bail eya buli muntu abadde amweyimiridde, nti buli muntu aze okweyimirira omusirikale ono bagambye asasule obukadde 5 naye obutali bwa buliwo. So okusinziira ku state prosecutor oba owa gavumenti agamba nti okunoonyereza kwonna kuwedde ku musango guno. Owulira bino bye bibadde mu kooti. State prosecutor agamba nti okunoonyereza kwonna okubadde kulina okuba nga kukolebwa ku musango guno kwawedde, era nga ennaku z'omwezi 6 Novemba lwe lugenda okuba olunaku olw'okuwuliriza omusango oba n'okuwuliriza ensalawo ya kkooti. Kati Clive Nsiima bw'atyo nakkirizibwa okubeera nti ateebwa ng'ennaku z'omwezi 16 Okitoba. Ojja kujjukira nti luli lwe baamuleeta mu kkooti, ezimu ku nsonga ezamutwaza ne bamutwala eruzira zaali ensonga nga 2-3. Abaaliwo mujjukira bulungi court sitting eyo bannyonnyola ne bagamba nti omusirikale ono baali tebasobola kubanga bamuta olw'ensonga nti abantu ab'olujjudde oba public yalina interest y'amaanyi nnyo mu musango gw'ono, ng'abantu batadde kkooti ku maaso oba kkooti nga bagitaddeko amaaso mangi. Kati nabwe kityo baali tebasobola kubanga bamuta agenda alye butaala. Ye yali ensonga emu kuzaaweebwa state nga bagamba omulamuzi nti omukulu Clive Nsiima tomuta, newankubadde ng'asobola okuweebwa bail tomuta. Singa onaamuta bagenda babasiize ekifaananyi ekya impunity ey'ekika ekya waggulu ku kkooti ya Uganda oba kusiga eddamuzi. Nabwe kityo ne bagamba nti omukulu kaatwalibweko eruzira, wabula eruzira amazeyo ennaku zibadde 3 zokka, if I'm not mistaken. So ne bagamba nti omukulu atwalibweyo, kati ensonga endala eyali yamutwaza eruzira bavaayo ne bannyonnyola ne bagamba nti omukulu ono mukuuma ddembe, naye ate yalemererwa okuba nga akuuma eddembe n'atabangula litabangule. So ezo ze ensonga ze baayimirirako omulundi guli okubeera nga basindika Clive Nsiima adde eruzira oba atwalibwa eruzira. So amazeyo ennaku 3 n'aleetebwa nate mu KCC Criminal Court, ng'era emisango egibadde gimuvunaanibwa kuliko ogwa assault, threatening violence. Ojja kujjukira baali bamusomedde n'omusango gw'okubeera nti okwonoona ebintu, omwali okwonoona essimu eya mwana omuwala oyo gwe baaleeta jojjuuzi gye buvuddeko. So olunaku olwaleero omulamuzi agambye nti Clive ddayo ewaka owummule. So emisango egibadde gimuvunaanibwa mwenna mugimanyi, misango gyakuba nti yakuba omwana omuwala eyali amusaba okusasula ebintu ebibalirirwamu emitwalo gya Uganda 3, wabula n'aviira mwana omuwala empi
bwe yamaliza n'amugamba nti emmotoka yange eri gy'olaba mpaakinze wali gwesobola okubeera n'emmotoka efaananako bw'etyo. So omukulu olunaku olwaleero poliisi egambye nti kati kagende alye butaala. Ojja kujjukira omukulu ono wadde poliisi egambye nti nno kooti egambye alye butaala, ate yo poliisi yamuteekako emisango ng'ennaku z'omwezi 7 Oktoba n'ennaku z'omwezi 10 Oktoba. Omukulu ono bamutwala mu kakiiko akakwasisa empisa aka poliisi oba giyite police disciplinary committee ne bamukyajinga omusango gwa behaving in a scandalous manner. Era kooti neesalawo they recommended that he is dismissed. The court recommended a sentence of dismissal. Kati omukulu ono bo poliisi baasalawo kubeera nga bamugoba agobwe mu poliisi, wabula mu kugamba nti naagobwe era still waliwo akakiiko akalina okubanga katuula okubanga kayisaamu okugoba kwono oba munfuna nti wali kooti bwetyo bwe yalagira, but still waliwo akakiiko mu mateeka akalina okubanga katuula kalabe oba ddala omukulu agobwa oba omukulu tagobwa. Kati ebyo byonna biri awo. Njagala okutegeeza nti omukulu Clive Nsiima eyakuba omukyala ekyanja kati ali out. Ogenda ne wetegerezaako omutimbagano essaawa zino bannansi batandise okubanga bazikubamu ne zaaka. Omanyi abasinga baali basaba nti omukulu ono asibibwe emyaka 5 olw'ensonga nti sentence gy'abaddeko ebadde eriko okusibwa up to 5 years. Ng'asobola okubeera ng'asibwa paka ku myaka 5. Wabula mukomera amazeeyo ennaku zibadde 3, then kooti yo bwe ekoze examination here and there n'okubanga yeekennenya ensonga ezimu wano na wali ne bagamba bamuti ekirala ku ky'okubuza obujulizi. Omanyi waliwo ensonga eyo kooti gyetera okukola n'egamba nti gundi tetumuta, singa tuba tumutadde agenda kufuluma akyankalanye obujulizi. Kati state egambye nti okunoonyereza kwawedde. Kati ekitegeeza nti ono ne bw'aba afulumye talina bujulizi bw'agenda kutaataaganya wangi. Then away from that, bw'omaliriza ekyo kooti bwe yatuula omulundi oguwedde, balooyazi b'omukulu ono bannyonnyola nti yali atuuse ku nzikiriziganya n'omwana omuwala gwe yali awuttudde empi wali ekyanja. Kati kiba kitegeeza nti ensonga ezo zonna kooti bwe ziyimiriddeko negamba omukulu Clive Nsiima, it is okay, you can walk out a very very free man. Ojja kujjukira nti omukulu ono nga tannaba kukwatibwa abakulu okuli AIGP Tom Magambo, omuli omukulu Hassan Kasinje, abo bonna bakulu mu security wano bavaayo ne bavumirira ekikolono kye yali akoze ne bagamba nti bo bayise mu regimes ez'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo ebize bibaawo ne tebatuukangako ku ssa lya bumenyi bw'amateeka nga mwana mulenzi Clive bwe yali atuuseeko. So that is it, he is now free. Osobola okubeera nga mu comment section awo oteekawo kiki kyolowooza oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Clive Nsiima Barije okubanga kati ateereddwa. Omanye emabegaka waliwo background y'ebimu ku byavaayo we yali akwatiddwa, record ye wano na wali poliisi yavaayo ebimu n'ebisambajja negamba nti tebyali bituufu okusinziira nga bwe kyali kyogeddwa, but a dismissal is in waiting. Kale njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti nno bakola ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero oba omwana already ng'ali ku ssomero ng'ogenda kumukyalirako ku vidi. Balina daddies eziwooma okuzaama, binyeebwa, mpogola, yogera ku bagia, yogera ku decorated donuts, yogera ku cupcakes n'ebigwa mu koweere. Bakubire ku 0709 78 75 08. Bannaffe aba Honey Bites
bagezeeko. Mukadeke kambayina ne cakes eza buli mukolo ate era ye namba bw'ogikubako no orderinga basobola okukolera pizza eza buli size eziwooma okuzaama. Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo kituuse akaseera ak'okubeera nga kisiigibwa langi. Lwaki teweesiga bannaffe aba Alson Painters UG ne bajja bakusigira ekizimbe kyo mu bbeeyi ey'okuteesa obuteesa musooka kuba nga mwogerezeganya omutuuka ku nzikiriziganya ne batandika omulimu ku 0705 19 36 36. Ennamba eyo osobola n'okubeera nti obakonako ku WhatsApp ne muba nga mwogerezeganya ensonga bajja kuba nga bazikola bulungi nnyo nnyini ddala. Nagamba nti eddoboozi erituula emabega omuzindalo each and every day si ddala yenze kennyini aba Siddi Omusunsuzi. Mbasiima busiimi mikwano gyange abalaba omukutu guno ne muba nga mugobera information nga bwe tugireeta. Nagamba nti information y'omukutu guno tetugattamu yadde okwako ekintu nekimu kye tuba nga tutoolamu information nga bwe beebaddewo batugyetika ne tugikuleetera. Kati kibeera eri ggwe okutoolamu oba okubaako ky'ogattamu bati kyolina okuba nga okola kyakuteeka like ku video eno commentinga subscribinga ku mukutu weebale.